Kakati kyasanyu nnyo wakati w'okusomoozebwa nti nga National Unity Platform naddala President Kyagulanyi Ssentamu Robert alangiridde nti agenda kwewandiisa olunaku lwa wiiki ejja ng'ennaku z'omwezi 23 olwokubiri. Twagala okunga bannayuganda era njagala okunga bannakyaddondo okwerekera President Kyagulanyi Ssentamu Robert ng'agenda okwewandiisa. Ekyokubiri twagala okukubiriza ebitongole ebyokwerinda tebakemebwa okukola kyekubiira n'okutaataaganya enteekateeka za NUP ne President Kyagulanyi ez'okwewandiisa era ne ku nkungaana ezitegekebbwa ekatwe tebakemebwa okuzitaataaganya. Ekirungi nti poliisi bagiwandiikidde. Poliisi erina okumanya nti eno embeera mwe tuli tebalinaawo lukusa wadde optioni, kubanga buli myaka 5 bannayuganda balina okwesalirawo ku bukulembeze bwabwe, ate okwesalirawo basalawo nga bategedde ku baani na ku miramwa ki kwe basalirawo. Kyekisobolayo ebibiina by'obufuzi ne bakandidate nga kati National Unity Platform ne President Kyagulanyi agikwatidde bendera okuba nti azze era alina olukusa n'omwaganya okwogerako eri bannayuganda, okwogerako eri bannansi n'okubalaga emiramwa ne manifesto nga kwe tuyimiridde ng'ekibiina kya National Unity Platform. Mu bingi President byakonyeeko bye biruma bannayuganda ng'emisaala eminafu n'obulyazaamanya mu misaala eri abakozi oba oli awo omuli abasomesa, abasawo, okunyigiriza bannansi ne batuka kuddukira bweru w'amawanga ayi nayo ne bataweebwa bukuumi, embeera ey'okusiisa olugaayo mu nfuga ey'amateeka, okukwata n'ekiwamba abantu, okutyoboola n'okusaanyawo eddembe ly'obuntu. Nga National Unity Platform tuli mabega wa President Kyagulanyi Ssentamu Robert, tuli mabega wa nkyukakyuka, ate tuyingira akalulu kano nga protestive vote kubanga tukkiriza nti bannansi be balina olukusa n'omwaganya okusalirawo eggwanga lyaffe. Ebigambo n'amaloboozi gonna agateekawo okutiisatiisa n'ebikolwa ebikolebwa ebyokuwamba bannakibiina ky'NUP wano ku kitebe ne mu ggwanga lyonna tebigenda tumalamu maanyi, wabula tukunga bannansi nti mukitegeere nti kano ke kakisa kaffe ke tulina mu myaka 5 ak'okweddiza obuyinza bwaffe nga bannayuganda. Twagala okulanya n'okweteekateeka nga bannansi n'okuwa essuubi n'okulaga obumanyirivu nga tuwaga nti tuli mabega wa President Kyagulanyi Ssentamu Robert, tuli mabega wa NUP wansi w'akabonero aka ambuleera, okulumbagana okufaafaagana ne Nakyemalira Mwami Museveni. Tetumanyi kati mannya agaaneyita naye gonna gaanajja nago, tumanyi waafaanana, tumanyi omutwe gwe, tumanyi ensingo ye, tumanyi amagulu ge. Tugamba twagala nkyukakyuka kati e New Uganda now tusimbudde nga NUP. Suubi n'okulaga obumanyirivu nga tuwaga nti tuli mabega wa President Kyagulanyi Ssentamu Robert, tuli mabega wa NUP wansi w'akabonero aka ambuleera, okulumbagana okufaafaagana ne Nakyemalira Mwami Museveni. Tetumanyi kati mannya agaaneyita naye gonna gaanajja nago, tumanyi waafaanana, tumanyi omutwe gwe, tumanyi ensingo ye, tumanyi amagulu ge. Tugamba twagala nkyukakyuka kati e New Uganda now tusimbudde nga NUP. Nnyo abatulaba, nze Nasolo Virginia ow'Erubaga South. Abantu bennyini bwe mumanyi President amaze otusimbula, kati nze kamanda wa Erubaga South. President ajja ku lunaku olwokubiri ng'amaze okunominatinga abantu b'Erubaga South mbakunga okuviira ddala mu luka gwenvaamu ogw'Erubaga nzire ku Gwennateete, Mutundwe, Ndeeba, Kabowa, Najja esooka, Najja eyokubiri, Busega, mbakunga mujje ku lwokubiri. Tugenda kupeintinga NUP mu Rubaga South wonna. Ebipande bya President waffe bigenda kubuna wonna. Nga nze kamanda Nasolo Virginia nangiridde President atugambye tunyweze obuguwa bw'engato, tunyweze emisipi gyaffe. Nze President ndi mwetegefu, President wange Kyagulanyi Ssentamu ndi mwetegefu okulemberamu abantu b'Erubaga South mu lutabaalo luno lw'omaze okusimbula. Tulina okukyusa eggwanga lyaffe, tulina okuzza democracy mu ggwanga lyaffe, tulina okuzzaawo enfuga ey'amateeka, tulina okuzzaawo eddembe ly'obuntu. Bannayuganda, ekiseera kyaffe kituuse. Emyaka 5 gya Nakyemalira ye yatuwaŋŋamako gikomye kati. President waffe Kyagulanyi agenda kunominatinga ku lunaku olwokubiri. Tusookera Katwe ate ne tudde Nateete. Mwebale nnyo, mwebalye dda. Tewali kutya kubanga ne bw'otya ofa.
okufa tteeka. N'olwekyo tewali kutya pulezidenti wange ngenda kuyimirira naawe ate n'abantu b'e Lubaga beetegefu maze obbakunga. Mwebale nnyo. Amannya Nakawunde Saala Temulanda mama togikwatako. Vetting exercise ewedde era njagala kukakasa bannampigi nti obubonero mbugyeeyo obumpesa kaadi. Manyi nti percentage ya wano ngifunye ne percentage ku ground nnungi. Nkakasa nga kaadi bannampigi njibaleetera era nsaba buwagizi bwammwe, nsaba buwagizi bwa bannampigi tusobole okulaba nga National Unity Platform tugitwala maaso. Ebibuuza mu mpigi ebitawedde nina ebintu nze nina bye nalekanga nkoze ate nga we nabireka we byakoma. Nina abaana be nalinga mperera olwaleero batudde tebaddamu kusoma okuva lwe navaayo kati olwaleero enkuba etonnya. Luli enkuba nga olutandika nga ngaba ensigo buli maka buli mulimi ng'afuna ensigo bijanjaalo kasooli lumonde buli kimu. Naye olwaleero enkuba etonnya naye abalimi bakyatunula tebannaba nakusambula nnimiro zaabwe kubanga tebamanyi we bagenda kujja nsigo. Nina be nayambangako abantu abaliko obulemu okulongoosa okuva we nakoma era ne kaakati wali abaali batannalongoosebwa era tebaalongoosebwa paka olwaleero kuba luli nalinga mbayambako naye kati olwaleero tekyasoboka n'ebirala bingi. Enteekateeka kinga omubaka ava mu Buganda semasonga 5 eza Katikkiro zaasiba tugamba buli lunaku nja kumakinga sure nja genda mu maaso nazo okubeera nga nzibuulira abantu bange babeere nga bazitegeera ng'ate era baziwa ekitiibwa. Abantu b'Kiryandongo enteekateeka nnyingi nnyo nga bwe nteekateeka okusitula Kiryandongo ne pulezidenti wange nga bw'ateekateeka okusitula Uganda namba. Nina enteekateeka ey'okuwa obusobozi abantu bonna ab'Ekiryandongo okubalaga nti musobola ate mugayina amaanyi lwakuba amadde mulinzeeyo ekigazuukusa. Ensonga esinze okundeeta mu kaseera kano kwe kubanga tubadde n'abantu abatuwuddiisa nga mu kujja kwabwe batusuubiza ebintu bingi nnyo. Kyekindeese nze nga tikyawa omwana okujja okubakiikirira okujjayo endowooza eri nti byasigalira byabali. Twebaza nnyo pulezidenti waffe okutuwa obusobozi obulaga nti naffe ffennyini tusobola okukola ki okwekikirira. Kwa majina naitwa Wobwenganiza Thanks tisha wa mwana ambao anagombea kiti cha Kiryandongo District Kibanda South na maneno lengo ile ambao imetuleta hapa leo nilikuwa vetting na tumeshajibisa maswali zote na nataka kuambia watu wangu wa Kibanda South kila kitu iko sawa na tunasubiri tu nominations za president wetu, alafu tutakuja huko sehemu za kwenu, tutawaomba kora na tutatembea na nyinyi pamoja hadi mwaka 2026. Mnikumbuke na tena mkumbuke kwamba uwezo iko kwa mkono wenu. People power, our power. Majina langu ni Wobwenganiza Thanks, aspiring member of parliament for Kibanda South. Huyo ambao anagombea kiti cha Kibanda South pale sehemu za Kiryandongo na tumia masalamu nyinyi watu wangu na mnasubiri na kuja sehemu za huko. Asanteni sana. Tekunagwa ukwange kuwedde bambuziza obibuzo bizibu nnyo ebimu n'embita ebimu n'ebinema ng'omuntu omugezi yenna tusobola kubanga buli kimu okimanyi buli ababa amanyi buli kimu abamuseru. Tugamente naawe olina okutya kwonna kwolina nti waliwo abayinza okujja okuvuganya mu nteekateeka eno. Gwe wali obaddeko mu kalulu enkukunyi ne bwekisimbako mu kalulu osula totudde. N'olwekyo nange like any other simanyi process biva eno gye biggwera just ninda bulinzi era entununsi nange kwatako wano owulire singa omala okuweebwa bulungi kaadi ng'oyise mu bulungi n'abantu bonna baddamu ne bakulonda ne bakwesiga nga obateekedde ki oba by'otasobodde kukola oba by'obadde oluubidde naye nga tonnabikuusa. Of course nze ebyandeta mu byobufuzi si bubaka bwa parliament kuteekawo nkyukakyuka. Buli lwe ndabanga Museveni akyaliwo ng'ate takyusanga mu nkola ng'akyatulugunya abantu bakyabba ssente z'omusolo njogera ng'abeebuddo nti gakyali maki mabaga. Kataleke kangenda kuwangula bampadde kaadi njagala mbyogere bulungi. Akataleke kanti be bampa kaadi ebutambala yagala obagaana nyina ojjiza.
Amanya gange nze Kanti Rogers. Mukyalo eyo Masindi eyo Bunyoro yonna bampita Warrior. I'm a veteran of nonsense. Nze wano nze nyimirira mu kifo kya Masindi Municipality, Member of Parliament. Bwe tuva ku ekyo twogere ku Bunyoro. Bunyoro is the most fertile land the whole world over, called the Pearl of Africa. Nga bagamba ekintu ekisingayo kulabika obulungi si Uganda yokka. Bunyoro ly'ettaka lye mulaba lya Katonda lye balima mu Bible nti Pearl of Africa. The land between two rivers. Two rivers are River Nile and Albert Nile. Akataka kali wakati yawe ettaka eryo lye Bunyoro. Kyobudde olaba Mukama asingayo gye bayita empire, the Bunyoro empire, Vaku kingdom, yali empire up to Lower Egypt, up to Tanzania, Eastern Congo, yona Bunyoro. Okujja kwa bazungu okuwonoonera ekintu kyaffe. So, amafuta ge tulina, bannayuganda basinga tebagamanyi. Nsaba Katonda atuuke mu Bunyoro, atuuke mu Buganda, all regions, atulaga amazima g'ekintu kyaffe. Kubanga abasinga bonna ne bw'obuuza taata wange tamanya amafuta kye kiki. Ebiva mu mafuta bintu bingi, muvaamu engoye ze twambadde, muvaamu emipiira, muvaamu amafuta gennyini, muvaamu ebizigo byakwesa, muvaamu eddagala, muvaamu giriisi. Kati emigaso egyo gyonna gireeta ssente. Kati obwavu butunyiga nga tetumanyi ssente tuzirina. Omuzungu n'alaba nga tetumanyi, diiru n'agisitula wakati n'ayagala agitwale ng'akozesa agenti we. Agent, President wa Uganda ali agent w'abazungu. So akola mulimu gw'abazungu, takola gwaffe. Buli kye baagala akibawa n'emmwanyi yazibawa. Kati njagala reinstatinga this country, ensi ya Uganda yonna. Ekitutawaanya kiri kintu kimu kiri mu parliament, bazanyira ku kitabo kimu bakiyita constitution. We have got to replace the constitution. Ate ng'eriko obukwakulizo, president taddayo mulundi ogwokusatu. W'amalira ogusooka ne bamuyamba ne bamwongera ogwokubiri. Akola apaakinga. Njabbayo akantu, I quote, tamale mirundi yagamba, in Washington alone, President bw'avaawo emirimu 7,000 gifoolinga vacant. Kiba kitegeeza abavuddewo bagenze mu investment, abapya nabo bagenda kutandika kufuna ku kasente. Tuzimbe eggwanga lyaffe for God and my country. Thank you very much, everybody represented. Let me invite our organizing secretary, Dr. Kanabi Moses, to give some updates. But as he comes, we are hosting to address the nation on several issues. Dr. Kanabi, as you come forward, please. Different issues, but as you people can see, I am doing a role which is not mine. Good for us to proclaim what we normally proclaim. Actually, it is Comrade Kaja Doreen who normally says it. Free, and they've received our communication. We are holding our rally in Katwe. And after Katwe, we shall proceed to Natete and also speak to the people there. Because there's nothing criminal about that. Fellow Ugandans, I want to remind you that you can actually change this. You have the power. You have the ability. You can change this. And you can change this now. So let us change it, and let us change it now. To our candidates, this is not any other usual election. For those of you that already have the party flag like myself, we are not just candidates. We are commanders in this fight for freedom. I told you before, I say this again, you are not any different from those that you were competing with for the flag. You just got the honor and responsibility to lead us with grace and with fearlessness, because you're commanders, you are not candidates. I want all of you to know, comrades, that where we're going is not going to be easy. Yes, it's not going to be easy. There's going to be pain. That's the bad news. But the good news, there will be victory at the end. They are going to harass us.
They're going to beat us. They've already started arresting and abducting us. They've already started torturing us. You have seen they are trying to do every illegal thing, including denying us our legitimate funds that are constitutional. You've seen them removing all our posters everywhere. Those are not signs of strength. Those are signs of weaknesses. Samora Machel said that if you see the enemy praising me or being nice to me, then know I've sold you out. When you see them harassing us, know that we are touching where we're supposed to be touching. We shall touch there more and more and more. So we are going to go through pain, but we are going to win. We are going to win. I know personally, we have information they intend to isolate me, the individual, to arrest all those around me. So comrades, prepare for that. But I said to you, we are going to win. Those who are scared, go back home. Those who are not ready for pain, please go back home. This is war. But one thing I know is that nobody can defeat us when God is on our side. So let us go for this. In the end, we shall win. In the end, we shall win. And if we've not won yet, then that is not the end yet. Thank you very much. Olw'okwogera ku nsonga zino, muwuliriza bulungi ng'ayogera ku nsonga za mukulu waffe gwe twalinga twenyumirizaamu Norbert Mao, okuba tikati ayogera ebyo ebitali mu nsa. Era ne mbagamba bannange mutuwulirize nnyo kati n'ebiseera ebijja mu maaso. N'abalikodinga ebigambo byaffe mu birikodinga ennyo musobole obiyimirirako mu biseera eby'omu maaso nga tukoze ebituufu oba nga tukoze ebikyamu. Norbert Mao alina statement gye yakola enkulu ennyo. Yagamba nti bwe bakusasula okufuuka omubuyabuya, then okutegeerako ne bw'oba otegeera nnyo kuba tekukyalina mulamwa. Yali musajja ategeera ennyo. Yali musajja gwe twagoberera ennyo, gwe twegombanga ennyo ng'akyali guild president wa Makerere University. Yoyo Norbert Mao yennyini gwe mulaba yoyo oli. Yoyo munnange. So, tetujja kusaasira ye naye tujja kusaasira ab'eŋŋanda ze abako n'ab'emikwano. Nayagadde okwogera ku nsonga y'emisaala gy'abakozi abasinga omugaso mu bakozi ab'eggwanga ng'omwo mwe muli abasirikale, abapoliisi, abakola mu prisons, n'abo abatukuuma bonna abakuuma ddembe, mwe muli abasomesa ku mitendera gyonna, mwe muli abasawo oba abajjanjabi ku mitendera gyonna. Nga bwe mmanyi titwakyogerako nti abasirikale baffe oba oliawo n'ekibaleetera okuyisa abantu obubi n'obatulugunya y'embeera bo bennyini gye babeeramu. Era nga kyamazima ne bwe baba batukwata batugamba mutulwanirire. Twayogera ku kirowoozo kyaffe era nga tukyakiyimiriddeko ekyokwongeza emisaala gyabwe bonna, era nga twabasuubiza era nga ekyo ekisuubizo kikyayimiridde nti bonna bakuuma ddembe, abasirikale, abapoliisi n'abaprisons, ajja okusinga omusaala ogwa wansi. Omusaala ogutandikibwako gujja kuba gwa $1,000,000 n'okugenda waggulu. Tumanyi nti ekyo kyatiisa nnyo Museveni era n'apapa, naye n'ayongezaako omusaala gw'abo aba ranks eza waggulu. Museveni si kye twagamba, va mu ntebe eyo tukole ekituufu. Ekituufu kye twagamba kwongeza musaala gwonna era tujja gwongeza gwonna. Era mu abasirikale n'abapoliisi abatanayongezebwa musaala naye nga muli eyo mulubye tetunnaba bategeera. Ng'ovuddeko abasirikale, abasomesa we twogerera kati bali mu kwekalakaasa, abasomesa amasomo ga art, kubanga abasomesa amasomo ga sciences bo emisaala gyabwe gyalinyisibwa, aba arts ne batalinyisibwa. Ne bano abasomesa bayita mu mbeera y'emu, basomesa abayizi be bamu, balina omugaso gwe gumu mu ggwanga. Kya buswavu nti n'abo
abafuga eggwanga lino nga mwe muli ne Museveni banyuma arts ate nga basoma arts abalala basomesa ba arts. Anyway, twagadde obubaka buno bugende eri abasomesa bonna nti temuggwamu maanyi. Giri myezi bwezi okubonaabona kwammwe ku ggwe. Museveni tugenda muwangula, tugenda mujjako, tugenda kwongeza emisaala gyammwe. Buno obubaka buleme kukoma ku basomesa ba secondary bokka, naye nammwe aba primary nammwe muli basomesa era mulowoozebwako era muli mu plan. Naye ate buleme kukoma ku basomesa n'abasirikale bokka, nammwe abasawo ndaba tulina ne wana abasawo mbakulembeze baffe bangi, emisaala gyammwe gigenda kwongezebwa era mukube nnyo ekikopo kuba mmwe mulidde empanga. Sijja kuva waggulu bassebo ne bannyabo nga soogedde ku nsonga ya documentary mwenna abasinga obungi gye mwalabye ekwata ku bannyinaffe ne baganda baffe abatwalibwa mu mawanga g'Abawalabu naddala Dubai. Ndowooza mulabye okunyigirizibwa n'ebbula ly'emirimu n'emisaala egyekekwa abaweereza mu ggwanga lino gye babeeramu, okusanga ng'omuntu alina degree oba masters degree ne n'omusanga ku stage ya boda oba n'omusanga ku mudaala gwa chapati oba n'omusanga mirimu egiri wansi w'ekyo kye yasomerera. Embeera eno Museveni gy'abataddemu ojja kusanga nga baana bangi nnyo bagraduatinga mu university ne bagenda bakuba ekyeyo. Naye n'omuvubuka bamuyita Dr. Morgan gwe nasanga e Dubai eyo nga muyivu musawo naye yagenda kuba kyeyo. Bangi nnyo abali mu mbeera eyo. Kyannaku ti abantu baffe bamaliddwamu ekitiibwa, banyomeddwa, naye kyasanyu ti akaseera ako akanyigirizibwa katandise okusembera ku nkomerero yaako. Kaakano basanga bannyabo, ensonga enkulu gye nayagadde okwogerako olwaleero si z'embeera ze tuyitamu. Bino tubiyiseemu emyaka 40 kubanga Museveni awamba ensi yaffe, era singa tetumuggyako tugenda kwongera obbiyitamu paka Yesu lwalikomawo. Ensonga lwaki tulina obbikyusa ate okubikyusa kati. Buli myaka 5 wabaawo omukisa guguno guzze omulala. Gwe njagala obbasaba ababadde batannagwetegekera mugwetegekere. Abamu ku ffe tubadde tutegeka obwongo bwaffe ebbanga eriise. Nze ali wano maaso gammwe mbadde nfumiitiriza okumala wiiki nga nnamba n'okusukka, nga ndowooza ebirowoozo biwanvu nnyo, nga nsaba essaala mpanvu nnyo, nga nfumiitiriza, nga ndowooza okulonda ki kwe tugendamu. Ffenna tumanyi okulonda okubeerawo nga nakyemalira yali mu buyinza. Mu kulonda okuwedde baatemula bannaffe bangi nnyo, ba Franka Senteza n'abalala babatemulira mu maaso. Bannaffe bangi nnyo baabuzibwawo tetuddangamu balabako. Bangi baatiisibwatiisibwa, bangi basobezebwako, abalala bakyali mu makomera. Bino byonna byakolebwa tusobole okupowa, naye twagaana okupowa era tetugenda kupowa. Gye buvuddeko navaayo ne neesowolayo, njagala obbeebaza mwenna abanzikiririza mu bisuubizo bye nali mpadde National Unity Platform, era njagala okwebaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform olw'obwesige. Bassebo ne bannyabo, yenze kennyini gwe mulaba agenda otwala Museveni akaasa.